Nkuuma ng'ate baabanda bakansala Bankulunziza Fred bangi nnyo abaana ba Migadde Kasimu n'abalala bangi nnyo bali eyo ekitalya mu mbeera embi ennyo. Ti amakomera gajjudde bannayuganda njagala kibategeeza amakomera gajjudde nnyo. Njagala kubalaga nti mu woodi mwe twebaka bakayita Kagongo nga olaba zino microphone bazipanga naye kati mupange emigugo mupange enkumu siteke kumukumu nti kasita ozuukuka n'ogamba tikogendeko emanju okomawo nononya wabadde osuze nga tolabawo. Ensekere gye ziri nti ensekere wekuluma oyagala okwetakula n'oyesanga ng'otakudde mugongo gwa munno kitegeera nti ekkomera lijjudde nnyo. Bannange bannayuganda mu kuba omulanga temukendeza maloboozi gammwe eddoboozi lyammwe gemaanyi gaffe kasita musigala nga mwogera ne mulabisa ebigenda mu maaso abaana bajja bata. Naye nga njagala kibagamba kimu tulina okulwanisa kooti y'amagye okubanga yewozesa abantu ba bulijjo bagikozesa kunyigiriza abantu batumazeeko eddembe lyaffe nga tetulina misango era bino byonna babikola kutiisatiisa abantu ffe tetwatidde. We are not scared. We are not scared of the truth. Tugenda sigala nga tuli ku mazima nga tulwanirira mazima kubanga ekyamazima kiri nti enough is enough. Emyaka over 35 years is too much. Teriyo democracy esusa myaka 35. Ekyo njagala kibagamba. So bannayuganda mwebereremu naye enkyukakyuka okujja mu Uganda egenda tandika naawe. Etandika naawe makaago noji preaching aba neighbor bonna noji preaching eggwanga lyonna. Bwe tutyo tugenda ofuna enkyukakyuka. Ffe tusigadde tuli bagumu era tetugenda kutiitirira nti nooba nti tutidde. Bino bye batukoze waliwo bye baasiba n'okutusinga. Tuli bagumu tetugenda kulekeraawo. Teri kuzikiza. People power. Our power. Our power. People power. Banaye people power. Our power. Our power. People power. Nze no nsoka kwebaza Katonda atukumye nga tuli bumu nga tuli wamu nga ate tuli balamu. Nenebaza president waffe ne legal team yaffe nti mwebale nnyo obutatulekerera butapowa. Nenebaza bannayuganda bonna abasobodde okubeerawo ku lwaffe ne mukyalira famire zaffe ne muzigumya ne mutubeereramu ne mujja mutukyalira mutugumya. Bannaffe abali mu makomera be twasangayo oluusi twajja abamu bagenda batidde naye be twasanga ate ne batugumya nnyo ate ne tuba kimu. Bannaffe bali mu makomera bandi nnyo abatalina misango abatayitibwa makooti. Kooti tezikola. Teri ali kitalya amanyirwa dda mu kooti. Teri ali kitalya amanyiddirwa agenda mu kooti. Era gwe mujjuzo buli lunaku bongera kusomba. Nze nno nenewunya ne covid ono nti baleeta abasibe nga 2 buli lunaku ne babateeka nammwe olwedde basanzeemu bava bweru temumanyi bwe bali naye ne babebasa nammwe Kagongo woodi musulamu abantu nga 15 mulina beera mu 3 n'okusoba ne mutuuyana bakololera maaso gammwe nenewunya ekiri ekitalya teri bujjanjabi nenebaza muganda wange nobyaliri baganda bange mwenna mwebale kuguma abasibe bannaffe mwenna mwebale kuguma bannange mwebale kuguma ne mutapowa tetugenda kupowa bino tebitutiisa nze nno n'okunta sikirabye nga kunyamba abadde alina okunta siina kye nakola siina musango tulina kye twakola balina bakuvunaana naye tebalina byakuvunaana bano baba baagala okutereka bakwasa kooti maacho olina amasasa 4 n'ogabuza nali ngenda gakanyuga bukanyuzi tebiriyo tebalina kye batuvunaana. People power. Our power. Yeah, man. Bannange Dan Magic ababuzeeko tugenda kufuna wakadde baganda baffe bamaze okukakana bogereko ne bannamawulire naye Dan Magic ababuzeeko tubate naffe. People power. Our power. People power. I don't have much to say, but I want to take this opportunity and thank whosoever struggled so hard to make sure that we are out of jail. I have only one word I'm going to tell you. The time has reached in Uganda that being jailed is no longer a disgrace to the society, but rather a national badge of honor. People power. Our power. I'm not scared. Thank you, bro.